Bannamasaka abatulaba, Bannayuganda mwenna n'abantu mwenna naddala Bannayuganda bali mu diaspora. Olunaku lwa leero tuli mu kwogera eri bannamawulire okusookera ddala nga twagala okubatangaaza ku biki ebyabaddewo olunaku lw'eggulo mu kkooti. Tufunye amawulire nti abantu abamu bategeezeddwa nti twaggyeyo omusango. Si kituufu. Olunaku lw'eggulo twagenze mu kkooti nga tugenze okuwulira ensala y'omulamuzi ku kwemulugunya kwe twateekayo ku nsalawo y'omulamuzi Asiimwe Albert, nga tusaba kkooti eddemu etunuulire ensala y'omulamuzi oyo oba yali mu bulambulukufu oba ayina amateeka ge yamenya. Twatuuse mu kkooti nga tuweerezeddwa omulamuzi ayitibwa Kinobe, Judge Kinobe, ali mu acting position naye ng'avudde Kampala. Kyokka ate ng'omusango ogwo gwa revision gwabadde tegwetaagisa kuweereza mulamuzi. Tuli aware, tumanyi nti waliwo statute yayita ndooza ye tennamusikuza omwezi nga 2 ng'eragira principal judge alonde abalamuzi ba presiding over emisango gyonna egigenda okuwaabibwa mu byobufuzi mu byokulonda. Emisango egigenda okuwaabibwa petitions, eno teyabadde petition, yabadde revision nga omulamuzi ali wano e Masaka resident judge yabadde asobola okutunula mu nsala ya junior we, subordinate we, n'agamba nti yasala butuufu oba teyasala buki. Ffe tuli Baganda baga nti eyali abojjeddwa ku musota bw'olaba omunye okola ki? Omusota gwabadde gwakamala otubojja mu recount eyakoleddwa omulamuzi Asiimwe Albert. Ne tulabira ddala nti waliwo abalamuzi oba oli awo abateetengeredde, waliwo abalamuzi oba oli awo abatakyafaayo oba amannya gaabwe gafa oba tegakola ki? Tegafa. Ffe tuli mu sigaddamuzi, si ffe twateekamu akawaayiro aka recusal oba akawaayiro akaga nti bwe weekengera omulamuzi n'olaba nga tajja kuwa bwenkanya musabe ave mu musango gwo, era tetulina musango gwe twakoze. Singa etteeka lyali likimanyi nti omulamuzi bw'alayira takola nsobi, then akawaayiro ako tekanditeereddwamu. Tweyambisizza akawaayiro ako nga twekengedde omulamuzi Kinobe kubanga mulamuzi atannaba kakasibwa akyali ku probation, anoonya okukakasibwa kubeera confirmed as a judge, nga wabaddewo ensonga ezaayaniikiriza eggwanga lyonna. Twatidde nnyo ne tugamba nti essiga eddamuzi ffe mu kuteekayo revision twabadde twagala lirongoose ekifaananyi kyalyo. Ne tulaba nga tewabaddewo bwegendereza mu kuweereza omulamuzi ayinza okulongoosa ekifaananyi ky'essiga eddamuzi ekyayonoonebwa. Tosobola kubanga ovudde mu nsala y'omulamuzi Asiimwe ate n'oleeta omulamuzi Albert, n'oleeta omulamuzi Kinobe bwe tukyalabamu naye nti tanneetengerera bulungi, kubanga tulina abalamuzi bangi nga bambi bafaayo okulaba nti amannya gaabwe ge bakoledde ebbanga lyonna tegoonooneka. Mu kaseera kano ffe twalowoozezza nti omulamuzi ono tannatuuka level eyo okusinziira ku background gye tumumanyiiko. N'olwekyo Bannayuganda twasazeewo ne tujja omusango gwaffe mu mikono gy'omulamuzi oyo. Revision ebaako ennaku, ate era n'emisango giri emirala gye twali tubasabye zaali interim orders. Kaakati revision bwe tugijjayo, ekiddako tugenda kuteekayo election petition, main election petition. Lwaki? Nti revision eno singa twagikkiriza n'ezannyirwamu, obujulizi bwonna bwe tubadde tujja okutwala mu election petition bwandibadde bumaze okwonoonebwa. Revision eno singa twagikkiriza omulamuzi ono n'agigendamu n'agisala kye tutamanyi wawe yandigikonkludingidde, ebadde egenda kuleeta ebintu bingi nnyo ebyonoona essiga eddamuzi oba oli awo mu ggwanga, kubanga judge ku level eyo asetinga precedents. Byabadde asobola okusalawo nti omulamuzi ono Asiimwe Albert bye yakola byali bituufu, nekyonoona emisango gyonna egiri mu kkooti, nekyonoona emisango gyonna egiriddako, ng'aggyeewo precedents zonna ez'aba Justice Kibuuka ze baateekawo nti bw'osanga akaboxi nga kaggule, bw'osanga nga results ziri tampered with, togenda maaso na kubala. Singa twalese omulamuzi ono n'asala okusikubanga twewuunyiza lwaki of all judges
n'embeera yalabikira mu kooti e Masaka, courts became crime scenes. Nti kooti kubanga eyo yali court recount, yali kooti, twali tukyali mu process ya court, but it became a crime scene. Mu mbeera eyo ate n'oleeta omulamuzi bwe tulaba nti tannafaayo nnyo tulaba oba credibility ye ebeera protected. So tusaba naddala maama principal judge okuumya erinnya lyo, okuumya ekitiibwa kyo. Waweereddwa obuvunaanyizibwa okwapointinga ba judges abajja mu election petitions. Tunula mu ba judges b'olina okusinziira ku mbeera eyali e Masaka otaase essiga eddamuzi. Tunula mu ba judges tufunye by the way kino si kyaffe ffekka, n'abalamuzi n'abali mu judiciary bangi nnyo abakyalina sanity abawulira nti beetaaga okubeera protected. So tusaba Justice Abodo principal judge eyaweereddwa obuvunaanyizibwa okulaba nti olonda abalamuzi abagenda mu election petitions, funa abalamuzi abeesimbu abafaayo. Tetugamba nti tutyoboola essiga eddamuzi, naye tusinziira ku kyakoleddwa omulamuzi asiimwe, kyekitulaga nti wakyaliwo abalamuzi abatakyafaayo kulaba oba ensi ebatunuulira etya oba careers zaabwe zifaanana zitya. Ate era tusaba ba politicians fe betuyita ba mafia politicians bave mu ssiga eddamuzi oddikozesa. Twawule legislature ne judiciary, these are two different arms. Tusaba abalamuzi mwerwaneko essiga eddamuzi lireme kukozesebwa ba mafia politicians. It's very evident era kyalabiseeko wano e Masaka n'abamu abakulu aba politicians abakulu ne bajja ne bagumba wano mu Masaka nga banoonya okulaba nti bakozesa ekisiga eddamuzi okufuna bo kye baagala. For God's sake, please essiga eddamuzi mwekuumire ekitiibwa kyammwe. So kyekituleese wano bassebo ne bannyabo, nkozi ne pulezidenti w'eggwanga ssebo taata, bw'obanga walondeddwa gw'oli mu ntebe, tukusaba wejjeko bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe, weetooloddwa bannabyabufuzi abagenda okwongera okunnyika eggwanga lino mu katyabaga. Wano mu Masaka kino sijja kukyerabira kubanga tuli mu kkungubagira General Sande yafudde kitalo nnyo, naye bw'owulira circumstances oba oli awo ezeetoololerwako okufa kwa General Sande zirimu bannabyabufuzi abaleeta amawulire amakyamu eri president. Kiri mu public domain, sireeta lugambo, but it's in public domain. Na bino byonna ebiriwo nti e Masaka akalulu ka NRM kabbibwa kiri mu bannabyabufuzi abaleeta amawulire amakyamu. So tusaba basebo abali mu buyinza mugezeeko okulaba nti bannamasaka baweebwa eddembe lyabwe, baweebwa omukisa, basigaze abakulembeze be beerondera. Bannamasaka njagala obbakakasa tugenda kulwanirira obuwanguzi bwammwe. Tugenda kulwanirira obuwanguzi bwammwe kubanga tugenda kuteekayo petition ejjayo oyo gwe mutaalonda. Kino kye twakoze kyabadde kitaasa obujulizi obuli mu petition eyo. Tetwakkiriza mulamuzi ono ayonoone bujulizi obwo. Byonna omulamuzi ono byadde agenda okutunulamu byebyo bye tugenda okuteeka mu petition gye tutwala mu high court. Era tusuubira nti tujja kufuna omulamuzi omwenkanya. Ate omukisa omulungi gwe tuyina nti mu petition eya high court bwe baba tebakusalidde bulungi musango osobola okujulira. Wano revision eno yabadde ekoma wano nga tetusobola kujulira. So mututeekemu obwesige, tujja kulwana mpaka obuwanguzi bwammwe bwe tunaabujjayo. Kama